municipality akiikirira His Excellency the Fountain of Honor the President of Republic of Uganda tiyabulwa yakafuga ekisanja ekimu nekisuubira gwetulinamu essuubi okutwogerayo Museveni yafugako naye tiyabulwa yakafuga guno twalwa omukisa guno okubeera nga ndookinga ssente z'omugagga ezigenze mu bantu abamuleeta mu buyinza mwebaza okubeera nti abajjukidde nti abantu bano amaanyi mwe gava neebaza okubeera nti omwavu omugagga amwogeredde neebaza okuba nti eddoboozi lyaffe ery'ennansana tuli mu bantu abafunye ssente olunaku olwaleero ku lwa Katonda n'ensi yange. Njagala kwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubeera nti ssente za Parish Development Model ziteereddwa era omuntu wa wansi abadde talina kyateeka mu ntamu abadde talina kyakkola abadde talina saving yonna lunaku lulamba nti addiddwamu essalayo leero era njagala okukakasa bannayuganda nti ffe Nansana ssente zaffe tumaze ozikola ki ozirisiivinga era abantu bali happy. Ensonga ya Parish Development Model ssente za muntu za muwejjere muntu wa wansi. Njagala all security agencies n'abalala mwenna okubeera nti mumpa intelligence ku bagagga abagenda gyerindikamu. Ssente y'omunaku tayinza kusanyusa mugagga kubanga omugagga asangibwa akola ki alina naye omwavu abadde asuubuza emitwalo 3 bwe banaamwongeramu miliyoni 1 ajja kuba asobodde okugenda mu maaso era ng'asiimudde. Lugenda kuba lunaku lwa ssanyu tufunyeemu challenges nti baganda baffe ab'opposition President Yoweri Museveni omuntu gye yata ebyobufuzi naye tuleme kukozesa nga buli advantage ya mukolo guliwo kujja kukyakana kirungi President kyaseetinze eri bantu bawansi. Abantu bali bubi, President abadduukiridde yakabawa akawunga mu COVID n'abajjanjaba mu COVID essaawa zino aleese Parish Development Model. Ssente zaawadde bannayuganda yandibadde azigulamu emmundu yeekuumire mu buyinza naye azizza wansi mu bantu abamuteeka mu ki obuyinza. So nebaza His Excellency olw'okuba nti really avuddeyo abantu baffe ab'onkuseere abantu baffe abawejjere abajjukidde ku mulundi guno. Essanyu ly'endabe leero sirirabangako naye omukulembeze omu gwe salina kwatula mannya yabadde agutabudde yekka yabadde agutabudde bwokka naye tutegeera nti there is no smoke without fire. Tugenda genda mu maaso n'emirimu gyaffe tuli basiimu nnyo n'abantu basiimu nnyo. Nkubiriza abakulembeze bonna twabazanyira mu ssente za Parish Development Model ajja kuba mukwate tewababuzaabuza tewaba group member yenna adduka ne ssente zaffe ezo. Ssente ezo omwaka mulamba twetaaga just 6% gye tuzze eno ate nga naye egenda kumala ekomewo tuli ku luutinga abaana gavumenti eyongereko ku bungi bwa ssente bwekola ki bwetuwa neyanziza nnyo neyanzenge. Twala omukisa guno okubeera nti bakwasiza ssente zammwe zino era njagala ssente zino muzikozese mu mateeka gaazo emisomo gibadde weegiri